ye Salam TV. Okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri joinza okuza obujja omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile emboozi za Africa eza namaddala. Afro. Better steady, be better. I believe almost all of us have gone through problems with conmen, especially on mobile phones. Any network, somebody will call you asking for your PIN, somebody will call you asking for anything, somebody will call you with a problem. All I'm telling you is as we advance in these technology times, I just want you to be steady and be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Olw'ebyengera Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Kampala is facing a waste crisis, floods, pollution, disease. The signs are everywhere. But this is our chance to act. Join the conversation that could shape our city's future. The Uganda Environment Forum 2025, live on NBS TV, September 5th, under the theme, Tackling Kampala's Waste Management Challenge. Don't miss this powerful dialogue. Key voices, bold decisions, real change. Be part of it. Be the difference. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Eno ye Salam TV. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا عملا صالحا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. bakadde baffe nate ne baganda baffe abantu mwenna mu nkizo zammwe ez'enjawulo mu mbeera zonna ez'enjawulo tubaaniriza tubalamusa n'ekiramuso eky'olubeerera ekyemirembe ekyessanyu ekireeta emikisa n'okwagalana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tundamu okubeera nga tubanjulira omusomo ogw'essaawa eno. Tibanange na programu y'obulungamu erina ensonga ennene gy'eba eyagala okutuusa ku muntu. Omuntu ono waakiri alungame abeere ng'atambula bulungi mu bulamu buno obwalimu obw'ensi. Bw'atambulira mu bulungamu, olunamu obw'oluvannyuma agenda kwesiima. Kyokka bw'atambulira mu bubuze nga yenkizo ye opposite oba kyekyennyuma eky'obulungamu, agenda ku nkomerero okubeera mu kubonaabona, agenda kuba mu kulumizibwa, agenda kuba mu kuswazibwa. Tuzze twebuuza ebibuuzo era ansa zaabyo ze zimu naye tugaziya nti abange twavaawa. Tuli wano mu nsi nga tulya tunywa tuwoomerwa ebiwooma, twambala bulungi, tuzimba, tuvuga, twebaka, tusanyuka, tukyakala, naye twavaawa. Abange twavaawa kujja wano. Kyokka twakimaki bwe tuba tulina gye twava twakimaki. Ate bwe tuva wano tulagawa, kubanga kibi nnyo okulowooza ekintu nti si bwe kiri, oba n'otamanya nga bwe kiri ng'ate bwe kiri. Kibi. Kubanga gwe toyagala tukubuuze nti bwe tuva wano tulagawa, jjajjaawo owookuna waali, kojja wasengaawo omulabawo, omuntu ayasooka okutondebwa waali, abantu abeefuula abazibu ennyo ne batuuka n'okubeera nga waakiri beeyingiza mu kumanya ebyo ebikwekeddwa eby'omu maaso ebitamanyibwa okuggyako Mutonzi yekka weebali. Omuntu n'atuuka n'okubeera nga abuuza omusika w'oyo yaluwa, agenda kukuyamba ki nga naye taliiwo, nga gwe yasikira taliiwo. Bannange twavaawa, bulijjo tukiddamu nga twatondebwa butondebwa. Era obujulizi nga weebuli ti omuntu ayasookera ddala yatondebwa mu ttaka. Wabada khalqa al-insani min tin. Omuntu ayasookera ddala yatandika omutonda n'amutonda mu ttaka. Oluvannyuma olulyo lwe ne lujja nga luzaalukukamu bana abasigadde mu ye ne mukyala we bwe yajja mu lubiriizi bwe Hawa, ne bigenda bwe bityo taata ne maama, min sulalatin min ma'in mahin. Ne tugenda bwe tutyo bwe tufuutse abangi naye nga twatondebwa butondebwa mu mbeera zonna. Naye nga twakimaki? Olwo bwe yamala otutonda omutonzi twakimaki muno mu nsi? Twajja kusinza, twajja kumuwa kitiibwa, twajja kumumanya na kumutegeera n'okumugulumiza. Twajja tukole ebyo by'ayagala nga tulowooza ku mbeera ey'oluvannyuma, ennyumba ey'obulamu obw'oluvannyuma lw'enkomerero y'ensi eno. Ng'ayakola ekyamutonza agenda kuweebwa empeera, agenda kugulumizibwa, agenda kuweebwa ekitiibwa ekimala, agenda kubeera nga asitulwa amadaala era abudaabudibwe. Ate amanya kyamuleeta, agenda kubonaabona, agenda kuzuukira ng'ali mu bulumi n'obuswavu obw'olubeerera. Wanaudhu billahi min dhalik. Kale nno bwe tuzze tutambula bwettu ne tutuuka ekiseera ne tugamba nti bwe twajja muno mu nsi nga tuzze okusinza, tuzze okumutegeera, tuzze okumumanya, tuzze okumugulumiza, tuzze okumuwa ekitiibwa, yatuwa ebikozesebwa. Tetusobola kujja muno nga tetulina bikozesebwa. Era twagisomako ku mulundi guli nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Bw'atyo Mutonzi waffe yatujja mu mbuto z'abamaama baffe mwe twava la ta'lamuna shay'an, nga temuyina kyemumanyi kyonna, tewali kyonna kye twali nga n'ennyana ezaalibwa nga temanyi kuyonka. Allah n'agiyigiriza. N'omuntu tamanyi kuyonka, omuntu tamanyi kyakukola, tamanyi kyakulya, tamanyi kyakwogera, byonna nga shay'an nakira. Bw'ejja nga erimu kugamba nti no mu mbeera bwetaba kuguba Olwarabu bakyogera nti tewali kantu konna ke twali tumanyi, tewali kye twali tumanyi. Naye nga tasobola ate kubanga atuleese tumusinze, tumutegeere, tumumanye, n'atatuwa bikozesebwa mu kumanya. Idhan mu bibala bye yatuwa, mu byengera bye yatuwa assamu wal basar, amatu agawulira n'amaaso agalaba. Idhan waja'ala lakum as-sam'a,
n'abateerawo amatu nga gawulira. Omwana azaalibwa n'amatu ge naye ekigambo jaala sayyara bimaana sayyara agafuula agawulira. Aswitchinga nga gabeera active, aswitchinga nga gabeera nga gali function nga agasobola okukola. Matu kwegali naye tegakola, Allah n'agafuula agakola. Switch ne zigendako. Wal absara n'amaaso era n'agafuula agalaba. Omwana gasaaliddwa nako. Era abamanya abamu abanoonyereza ku nkula y'omwana mu lubuto lwa mama we ne taata we ne mu kujja kw'ensi bagamba nti matu ge gasooka okuwulira. Kale abamu bakizza n'emabega ne bagamba ne mwaba akyali mu lubuto lwa mama we ayinza okuba ng'awulira. Ne bagamba ne ku nsi era asooka kutandika na kuwulira. Wal absara wal afida n'amaaso nga galaba, n'emitima egifumiitiriza, n'emitima egitegeera, n'emitima egirowolereza ne gimanya omutonzi waagyo, ne gimanya ekyokulya, ne gimanya ekyokunywa, gimanya omulabe waagyo, ne gimanya essanyu, ne gimanya ebirungi. La'allakum tashkurun, olyawo munaabeera nga mwebaza. Baganda bange twayogera luli ne tugamba nti okulaba n'okuwulira birabo. Kyokka bw'okozesa obubi ekirabo kifuuka ekizibu, kifuuka ekibi. Nikma ebadde neema neefuuka nikma. Ebibadde ebirabo ne bifuuka ebikemo. Kyokka ate ddala ddala mu kubifuna wadde birabo nga Mukama Katonda yabituwa, naye yabituwa ate atugezesa nga bigezo, nga bikemo. Ekikemo n'ekigezo kugezesebwa. Olube onoofuna makisi meka mu ekyo ekigezo ekikuweereddwa. Bwe yayogera mu suratul Insan, suura namba mu eri omwo mu Qur'an nga yayogera ku muntu n'obutonde bwe n'entandikwa ye, naye yagamba nti nabtalihi fajalnahu samian basira. Annyonnyola n'agamba naye omuntu ddala yali alewoozezza nti waliyo ekiseera ekyatuuka n'abeera nga ekiseera kyali kinene ekyali kiyiseewo nga lam yakun shay'an madhkura, tayogerwangako nti ne mu nsi alibaamu, tayogerwangako nti alitondebwa. Ekiseera ne kituuka n'ayogerwako nti anaatondebwa, ekiseera ne kituuka n'atondebwa n'abeerawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti awakubuulira yamutonda nga atabisse eki ne biki min nutfatin amshaj, naye aga nti nabtalihi ne mugezesa, kwe kumuwa amatu n'amaaso. Samian basira. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Ne mulaga amakubo agokwata nga atambula mu kunoonya okukozesa ebiyungo bino. Kuba eddungi ne kuba ebbi, kuba eggolokofu ne kuba ekyamu. Abeere nga yeesalirawo. Akozesa amaaso n'amatu n'obwongo n'okutegeera alabe ekkubo ly'anaakwata. Baganda bange, okubeera nga omuntu afunye ekirabo, twajja ku nsi ne tufuna ebyo ebikozesebwa. Ng'omusajja mupakasi gwe waleeta okuva ekiboga, gwe wajja Hoima, gwe wajja waffe Bugerere, gwe wajja ebukungu, wala eyo wamuleeta kukola mu kibanja, wamuleeta ku saawa kibira, wamuleeta kubeera ng'ayambako mu nnimiro. Talina kyajja kuyamba nga tomuwadde bikozesebwa. Muwe ebikozesebwa. Omulimu gumwanguyire, enkumbi, jambiya, mbazzi, bingi ebifaanana bwe bityo, oba n'ensigo zeetaagisa z'anaasiga nazo zimuwe. Abeere ng'akola bulungi mu nnimiro yo, kubanga kyekyamuleeta, ate era n'omuwa n'ebikozesebwa. Nabuuzaako abantu lumu w'ensomesa nga nti bw'atabikola n'akozesa bino ebikozesebwa bye wamuwa ng'embazzi, jambiya, nkumbi, oluso, bingi ng'abikozesa ku muliraano, omwezi ne guggwako, ng'ate gwe wamuleeta, ng'ate ekyo kyekyamuleeta, ng'ate wamuwa n'ebikozesebwa, omukola ki? Omutunuulira otya? Omulowoozaako otya? Baleeta ebigambo ebiwerako, naye waliwo ayaleeta ekyatwewuunyisa, yagamba nti musalako omukono. Naye tumugamba obukambwe bwaki? N'agamba alyoke ategeere nti yajeemera mukama we
nze namuleeta nateekamu ne ssente kakati ate ne mulaga omulimu ogw'okukola ne waalina ogukola ne muwa n'ebikozesebwa naye abikozesa walala ne tumugamba okambuwadde n'otuka omusalako omukono naga nti kabeera akabonero akanaalabirwangako nti yajemera mukama we ne tumugamba genda mpola beera n'ekisa naawe wennyini tobadde mulungi ebintu bino byewaweebwa okukozesa oluusi obikozesa bulala abantu maaso bagatunuza ku birala abantu amatu bagawuliza birala era mu butundutundu obunaddira tujja kulaba ensonga oli bw'aba akozesezza bubi ebyengera bino ebibiri akola atya ye bannanga abatabirina ate ne babaako kye bakola ekirungi ye bannanga abatabirina basaanye kubeera nga bafaanana batya baganda bange bino byengera ebyajja ne byatuweebwa omutonzi ng'asazeewo nga tomaze kusaba tubikozese mu kwebaza yagamba la'allakum tashkurun oba oliawo munaabeera abeebaza okwebaza kuyina amateeka kuyina empagi z'ogoberera kuyina ebiraga nti weebazizza bannanga ebirabo by'okulaba n'okuwulira tubyebazizza weepimeemu eno ye Salam TV. Ng'olina momo olina obuyinza obukufuula musiga nsimbi era n'otandika okwefunira akasente aka buli lunaku ku ssimu yo. Nyiga star 165 *7 olw'otandika okusiga ensimbi okutandikira ddala ku ssingi 10 lwokka ng'okozesa momo investor. Ate ekisingayo obulungi osobola okuggyayo ssente zo mu buliwo ekiseera kyonna. Eyo ye momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, taso butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Mu nseera y'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is this security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS.
Kampala is facing a waste crisis. Floods, pollution, disease, the signs are everywhere. But this is our chance to act. Join the conversation that could shape our city's future. The Uganda Environment Forum 2025, live on NBS TV, September 5th, under the theme, Tackling Kampala's Waste Management Challenge. Don't miss this powerful dialogue. Key voices, bold decisions, real change. Be part of it. Be the difference. Better steady. Be better. Ndabula abannayuganda mwenna mubeere steady obutagaba pini zammwe. Bwana abafera abazze abagamba mbu tukusindikidde oko ssente tuwe pini yo ogaana simu tugenda gisalako. Ndabula abannayuganda mwenna mubeere steady. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory.